osibye bulungi ye packaging mu Lungereza nga bwe tukyogera. Packaging yo eri etya ekintu okisibye otya kubanga n'ebyobulambuzi nabyo bino byennyini twetaaga okubisiba obulungi nti gwe bw'oba olina ekyobulambuzi kyo omuntu ayinza atya okujja awantu wamu luba events abadde abyogerako nga bwe tulina mu Lungereza bakiyita one stop center awajja okujja nti bw'otuuka mu ekifo kimu osobola okufunirawo ebintu ebirala bingi nnyo. Kakati omwoleso ogwo oguli mu lubiri nti gw'ojja bw'onojja ojja kulaba buli kalonda yenna asangibwa mu Uganda. Kwegamba ako bakulagako bulazi oba katugambe kitwandiyise okukulozaako obuloza naye ng'ebirala gyebiri nti bw'otuuka awo n'otunulira kino nkisangawa ne bakulagirira gy'okisanga kino kifaanana bwe kiti nti ye ate kirina ekyongerwako. N'olwekyo kaakati omukolo guno omwoleso gaggadde kye gutegeeza guvudde yonna ne gukuŋŋaanya ebiri mu Buganda gubireese wamu mu birabe ate musobole okwegazaanya mweyongereyo okusobola okubiraba n'okunyumirwa ate nga tubitwala n'abantu ab'ebweru babirabe. Mulina wano tulina ne Uganda Tourism Board ogyeko biye eyaffe eya Buganda naye eya Uganda yonna kaakati ate ebintu ebisinga ebimu kino bwe bwenyi Buganda bwe bwenyi bwa Uganda abalambuzi bonna we batuukira kakati we batuukira wano ne balaba ku ebyo ate n'oluvannyuma ne balyoka basaasaana okugenda okulaba ebintu ebirala gye biri kubanga ow'amakolero abeerawo n'aleeta ekkolero nti bw'amala okukyusa ekintu ate no twakiguza abeerawo n'agamba nti ze kyenkoze bw'oba oyagala kifuuyira ku ddagala ekirime kibeera wali kibeerawo akola essowaani abeerawo n'akola ebigiriirwako byogenda oteekako ng'olya n'abeerawo akola emifaliso oba ogenda kwebaka abeerawo akola juyisi bw'ogenda okunywa ng'omukubye abeerawo. Kiba kitegeeza nti oba oyagala kisolo kibeerawo oba oyagala kulaba kisolo kya mu nsiko kibeerawo. Kitegeeza nti omuntu ono bw'ajja mu mwoleso gaggadde abeera asobola okufuna buli kintu ekimukwatako nga talina walala waalaze wonna. Yatandikibwa abalimi ab'olulango ate nga balina obumanyirivu mu by'eddagala era gwe musingi kwe tuyimiridde. Bwe twogerera tukolagana n'amakolero ag'eddagala ag'omutindo gw'ensi yonna era mu butuufu tuli mu nteekateeka okukolera wano eddagala lyaffe n'okuteekawo ekkolero wano. Tetuba tuzze okudduukirira abalimi bonna mu nsonga ez'enkizo ezitusoomooza mu mulimu guno n'okuwa amagezi ag'ekikugu. Nga bw'oyinza okumanya nti ennaku zino ebikozesebwa mu bulunzi ne mu bulimi ebitali ku mutindo bingi nnyo mu katale kaffe era bireetera abalimi n'abalunzi okufiirwa ate era n'okwevuma omulimu gwaffe guno. Abantu basobeddwa eka ne mu kibira nga tebamanyi wa wakulaga oba ekyokukola nani ow'okutuukirira okubawabula okufuna amagezi ag'ekikugu. Kale nno kyetuva twesoboddeyo ffe ng'aba Farmers Center okubeera entabiro y'okudduukirira abalimi n'abalunzi mu nsonga eno.